olumumazeeko nga mulamu tufune olunaku okudda wano nga tuza okujjaganya n'okuwanika. Kyagulanyi leero akalulu akanoonyeza Kira ne mu Kyaddondo. Mu njogera ennyangu abadde waka kuba emagere gyagalangatanyiza ekiwanga mu ngalo kiri mu Kyaddondo. Lugaba agenze okubujjako eddiba ng'abatuuze emagere beetuumye edda wabweru w'ekikomera gy'asula nga balinze omwana w'oku kaalo. Ne mu katawuni kennyini ak'omu Kiwalimo waawetera okudda eka baasuze babinuka. Zibadde zaakawera 5 n'afuluma ekkubo erimutuuse wuwe ne balijjulamu. Baamukoledde ekiyitirwa ng'alina n'okusala akaguwa kyokka abeeka tebaagadde kumusumbuwa nti ava mu kidduka akasale. Mwadanku nnyingi kaali nti ye mubaka atwala Kyaddondo yakulembeddemu olutabaalo. Akuterye buwaate n'agwa ku lw'ekira oluva e Kasangati. Eno asanze abawagizi kyetinze dda. Poliisi ebaguumise ku nkulungo y'ekira w'esaliddeko ekkubo nekkirizaako mmotoka ezitambulira ku Kyagulanyi zokka okuyitawo. Ababooda baafuuka bamutazibirwa kkubo era abaazibiddwa ekira bafunye gye beewagaanya batuuke Kyagulanyi gy'azze. Kyagulanyi bw'amaze okuyita ku nkulungo y'ekira ekiddiridde ne bwe sikyogera abazze bagoberera gye tuvudde bakitegeera bulungi. Kyagulanyi asigadde atunula emabega nga talina kyakukolera mbeera abawagizi be gye basigaddemu. Emabega tusigadde tulaba muyonga gwa tiyaggaasi. Mu bbanga tiyaggaasi akoze ekire nga gy'ava n'ayiika ku bantu ng'enkuba. Ne mu maaso Kyagulanyi gy'abadde ayolekera poliisi bw'erabye engeri y'abawagizi abaayiseewo nayo n'ekumayo. Wakati mu kabangaliza poliisi n'amagye zimutambulirako nga kumpi zijula kwetomera Kyagulanyi olw'okuba alina amaaso g'abantu talinafunayo ga pulasitiika obubalagaze bugazaazizza amaziga. Abawagizi abamu bayize okutambula n'ebicupa by'amazzi era babadde bongera kulumba nga bwe beevubiriza. Abalala amazzi basazeewo okugenda nga bagayibwa mu tiyaggaasi atulise. Kyagulanyi atuuse n'afuna omuzindaalo n'ayogera nga kumpi abapoliisi be bamuwuliza kabangaliza zaabwe ezimubadde emabega mu maaso ne mu mbiriizi. Njagala kyongera okubagulawo amaaso mwongere okumanya nti tuli mu bulambi musobole okusala amagezi okwenunula. Tewali musango n'ogumu gwe mukoze, tewali nsonga n'emu ebakubisa tiyaggaasi. Era asigadde awera nti mu mbeera yonna waakutuuka ku kisaawe ky'omukakajjo mu Kira gy'abadde agenda okuba olukuŋŋaana olusooka. Soundman gw'otukulembera tulina okutuuka ku bantu be twogera nabo. Owa sound gw'otukulembera ng'okakasa nti poliisi ekubye tiyaggaasi okuva ku nkulungo y'ekiro okutuuka ku y'ekyaluwajjala. Singa akulira ebyokulonda abadde waakulira Ndaajana ya Kyagulanyi osanga olwaleero yandivuddemu omwasi kuba alaajanye n'atuuka n'okuwanjaga. Wakati mu kuwanjaga okwo
basubye okufalasira abawagizi obutava mu mbeera yadde basoomozebwa. Kiri mugenda maaso njagala kibalage tetuli mu buwambe abantu abatuwamba bekweka mu kulonda kuno kwina kuba kulonda kino kina kuba kampeyini kati mutukubira ki lwaki abantu mubatomera lwaki muwadwa amasasi basebo ne banyabo tetugenda kulekerawo njagala obasaba temukasuka mayinja bano abantu balina abayaye bagala tutekamo abayaye. Kumpi olugendo alumazeeko asangula maziga nga George Musa yesimbyewo ku lwa Nuupu mu kitundu gya Kyadde yamubugiriza agoba musajja munne alina okuleka mwezi muzza. Kyagulanyi atuuse ekiseera n'agumira omukka. Poliisi olugukubye ne gubona ekkubo n'asabirira nabo gubaleeteko ku maziga. Genda ko maaso katono n'abasirikale njagala bawulire tiyagasi wabalagala gwe bamutukuba ninyamu katono nebakuba tiyagasi ng'osika mu maaso ng'oyimirira nga bamuyimiriramu nabo atulengereyo maaso nabo njagala babanye bannange nabo bibabalagala nabo balina ennyindo bano nabo bantunga ffe baganda baffe tebaliyo basirikale babi bakomanda be babi temubakuba mayinja tebukasuka mayinja. Ayingidde mu kisaawe ky'e Kakajja Bweyogerere abawagizi ne bamwerabiza ebibadde mu kkubo. Amawuggwe ga Kyagulanyi singa gaalimu enkenyera osanga ku nkuŋŋaana yandituuse takyasobola kwogera olw'omukka gwa poliisi ogw'obubalagaze gwanuusa. Bw'amaze olukuŋŋaana mu Kakajjo abawagizi ne bakuumulukuka okumugoberera ng'ate kino poliisi kigiwunyira ziizi. Kinnya Mpindi ezzeemu okusalako ekkubo. Wano ababadde beeripa ku mmotoka bayitewo babayisizaamu kifaalu n'eŋŋumi ne zigenderako. Poliisi egenze esiba ekkubo kyokka waliwo ab'ebigere we babalabiriza ne babayitako ne bayotta. Bw'avudde awo ayolekedde Kiteegomba mu Kyaddondo era ayise ku luva ekira olusalamu Kasangati. Abawagizi beekuumuludde omugoberera ne tumanya nti lubaze nate. Ku ssomero lya Green Hill Bwate katono naffe tudde gye tuvudde ng'embeera esusse ogw'omulamuzi. Abawagizi babasuuziza bendera z'eggwanga ne babutaabutanira mu kkubo nga n'ebibaguddeko kizibu okubironda. Ne mu nsiko abawagizi gye baddukidde naye babawerekezza erikka. Olusazeemu Kasangati okudda ku kkubo eridde Nangabo gy'abadde n'olukuŋŋaana olwokubiri n'ava mu mmotoka ye n'abuukira ey'ebyuma akyomera abazibye ekkubo nate. If I am breaking the law, arrest me. We are not breaking the law. No, we are not in the road. This is a stopover according to Electoral Commission. Officer, you are breaking the law. Ekiddiridde zibadde embooko ng'abasirikale bagoba abantu ku kkubo kumpi kubayingiza mu nju. Kyokka Kyagulanyi kyadde akyatuuse mu kisaawe ky'Ekiteegombwa mu bawagizi ababadde bateevuunya n'ayogera nabo. Byebyo ebibadde mu lutabaalo lwa Kyagulanyi mu Kyaddondo wamu n'ekira ng'awenja akalulu. Olunaku lw'enkya wakwolekera Luweero era okwongera okufeffetta akalulu mu Bannayuganda. Nze Patrick Ssenyondo, NTV.